kino ekintu ekituleese kipya kyanjawulo tikibangawo. Mukigere kweri ekiraga nga kyanjawulo taliwo Munyayuganda yali akozeko ebintu bwe biti. Okujjako Abanyayuganda bagezaako okukola ebintu batabulanga eddagala egganda nga naye tasobola kutuuka ku gulidi y'akantu kalwa. Mande twalonkinga perfume, twagilonkinga abantu batandise okakuba mu lugoye kamala wiiki namba naye nga tukakola muki mu muddo guno gye tuli. Abaana b'abantu bajjudde okunyooma naye ate bibaawo gye tuli. Ate mu basi ayi mukulu kintu nawe bagambe bano abasajja bo n'abakyala bo movement alo n'abakyayogera kati ng'Omuseveni talina kulayira nakati bakyayogera talina kulayira naye nga yakoze ki mukitegere. Aliwo abalala n'abalabye ku neeta ekiro omukazi yakabye n'agamba kubanga tubampise okubeera ku mukolo mu kibiina kya movement ekivuddemu kati nnyingidde people power gyavuddemu abalala. Ekiro kya leero aliwo abavudde mu movement nibeegatta ku bibiina ebiki. Aliwo abalayidde tebagenda kuddamu konda Museveni kubanga lwaki tebabayise ku mukolo abalala babawadde ente ne balya. Mukitegere kitegeeza kitegeeza ensi bwetyo bwetambula. Aliwo abakkiriza n'abatakkiriza leero, aliwo abayingira sawo leero, aliwo abagifuluma leero. Ogwo si musango. Aliwo abalokoka leero, aliwo abasiramuse leero, aliwo abavudde mu busiraamu bayingidde obulokole, aliwo abalokola bagudde, aliwo abasiramuse. Ensi bwetyo bwekola ki? So bonna lowooza ngu abantu bonna b'ogenda kunyumiza eddagala bagenda kukkiriza gwe kikulemye ogenda kunafuwa. Alo bameka mwamanyi mulago? Mulago buli lunaku abantu abawera 20 bafa buli lunaku. Oba oyingiza omulwadde ogwo olanga mayite eyitawo nga bakitwala mu kyali. Ani yakirabako? Nembaale wange bw'osanga omuntu bw'ogenda mu gurupu ne batakwaniriza togwamu maanyi, genda mu gurupu endala. Bw'onyumiza ono n'atabitegeera nyumiza omuntu omuki gwe tolekera awo tokoowa totuula totuuza niya. Gye tuli njogenda ba CIs balwa kati CI alwa nga tonakweza ba community workers 10 ngenda kobwa bad leader soda kyatera okutambula nnyo Clear Plus pola Clear Plus energy drink ne oil Levitu bitu meka. Aya tukomye ku mukaga shezo mukurishi. Yes sir. Wandika 6 products mbese yoteko tinizi tubale omukebe buli kyalo kyonna okusingira eno ali abasiramu bangi aliyo district kati zirimu basiramu nga buli kalo kaluko omudaala gw'embizi mukimanyi nga buli kyalo kiriko ebasiika enyama yaki kati omugago olina okusooka n'ogana n'oyita etawuni y'omu yonna n'obayo emidaala y'embizi eri mu district. Anakitegere district eki erimu emidaala y'ennyama y'embizi 10 mwaka kudda waggulu. Namatala yewa ana amanyiyo aliyo okukucanga mumeka wera 10 Kamulali akatale kalabisi kitegeeza tumukwata bibya basiramu musoke mukwate mu mato. District yokeyo no targetinga bana abatunde ki no soka buli omuntu ogera no mwoyo kana akacupa kamuko obwiri nengo okola omukwano ogw'okwisawo kamulaliyo yetu buli lunaku bucha eri akacupa kakamulalaka mukama nakuyamba n'ofuna obucha obwo 10 mwaka mzee bumpandikira naye n'okusoka n'ogula akagaali n'ovuga akagaali n'okola omukwano ogenda kuyisa bizinesi yo. Kitegeeza omukwano okukola otya ogula ka Clear Plus n'okamuwera bwerere nanjwa ka Clear Plus kankomeka oyo omuntu n'omwa ka Clear Plus kano k'omuwadde n'akanywa n'atuuka waka ne kamukolera kamulala egwawo mu hoteli n'alinda mukwano gwe. Anakitegeeza alinda ki
120 bushels times kamwe tupelekera kwenu so 10,000 tiswe zili bitano akwera ko kumumeka bitano 10,000 bakwera ko 10,000 n'otunde 2,000 obogera kulya kwenu 5 mitwalo mukaga times 5 business ya Kamula Lodge mitwalo mukaga times 30 days kubanga ne Sunday basara tubasara ate Monday 1.8 muchi mukamula awasinyo 10 kitegeeza akagari ka sente meka bara meka guno omuntu omara kuyitamu n'okwata oddire emitwalo 3 n'ogula akagari n'ofuna omwana n'omugamba omusaala gwo gwa mitwalo 2 n'omugamba olunaku olina okuvuga akagari ng'alambula bulobuca gwe mulimu gwe Kamula aweddeyo oba kyaliko mpayo 3 Kamula liwali oba mpayo kamu nga gwe mulimu gwe gwokka kumbe ku milioni mu emitwalo 8 bw'otema omwana oli oku buli mwezi akukolera miliyoni ya sente ebona alimu omukyere tugenda kugifunamu ng'ogwerimidde n'ogwerabirira gw'oyogobedde n'obunyonyi gweyanikira anategedde bizinesi mbuuza kintu Kamula libamugula batumugula abali b'embizi Kamula libamugula batumwagala nyo mabe kwegala Kamula kusubula promotion ngera kusoka mukwere bwerere buli bucho gendo gabekalwa omubuze karakatya kanika Kamula kafundu bakateka mbuli no mwaka atana munago agamanyagala kala kasawo ga business labs tugenze Uganda yafuba nange ngaga buli omaino kwebaza mukama kubanga batuzarana mu Uganda kati singa batuzarana nga Kenya twali tugenda kubara debyo banange part of Africa gama Kamula leveo ebyaro 40 buli kyalo nikigula product H obo tuze products 40 mishikete kweli mwanga baro products zitambula nnyo kitegeeza omwana oyo buli kyala kutundira product erwa tubaze products 6 katukwata 40 times 6 nyagala gwe otula waka bino ebintu singa nasalamu kubye musonyi wakatukambura enjiri bameka mu Yesu Kristo singa yasigala nga atambula je nga aburira enjiri wanna kati singa tatuukangawo kituufu nakati singa takolanga ki atenga mwana wani singa ntakolanga ki bwe araba tasobola kutambula atenga yawandika ekyawandikwa mugende mu nsi yonna mubulire ki yewosanga bapasita balala bakona yagamba mukama yagamba tugende tubulire enjiri mu nsi yonna mulinjire n'asaba ekiro kinama nga yagala tambula ensi yonna bulire enjiri ninga ngolaba nga yatasobola kumalako munyize basiimye kati kyayamba Yesu Kristo bwe yamala okuva mu mubiri guno n'adda mu nsi eri mukitegede n'afuuka omwoyo n'asobola kutuuka wa onna kati buli kanisa esobola kubeera nga bamuyita ola amuyita kyekiseera kyekimu n'amuyita ate n'akola mu kiseera kiri kirwa mukitegede so kati tosobola kutuuka tosobola kutambula ekyalo kyonna omuntu oku tosobola kutambula egombolola yonna omuntu oku olina okubaako b'okola nabo ne batambula mu kifo kyo ne bakukiikirira gyetuli so kati olina kubaako abaana b'ogenda kukola nabo bayite tandika n'abaana bameka otegeere bano batandise entogatteko wakumeka otegatteko wakumeka ogenda kola nga ebyalo byonna obimazeeyo ate ng'oli mu kifo eki alo naye bwona yagala ng'obyetambula ogenda ko nga wakatuuka eri ate olwo yasooka okuwona akuba essimu alo ndeeta ya mega 7 kitegeeza kubanga oli omumanyishi wa ddiiru ogenda kuleka eno atoddemu ddeyo mabega naye singa waalekayo omuntu alina products zo asobola kukutundira ate okyasonga mbeere ate n'akasente ne kakusangayo naye ogamba yagala osooka oddayo ogendeko ekimire kubanga oli bw'anaakima 2 agenda kulyako omutwalo gwe oyi baleke balye naawe okole ki naye ate gwe goba olidde ekinene so kati 40 products times 6 240 yes
Yes. Tulina 40 villages. Buli village niyo mwana abo. Buli mwana tumusabye akutundire product emukoze zitambula. Nitubala products mukaaga zokka. Kitegeza bana 40 buli omu nga atuze products mukaaga baba tuze products meka. Bibiri meka. Munako meka. CI wewe ngoma kuchakakaza. Oli product ezatute namwede ku bei ya wansi asubulise ba CI. Mugende mumbuzi. Ine mikebe ene hatwara ku 15. Nabwera kakaga. Atena mugamba olawanga CI asibye face bwati omwira kasanga. Nimugamba olawa CI asubula mangu omwira ku 5. Bolabanga buli week asubula mundu gumu nabula nakoma weeks bizise omwira kanana. Hello? District coordinator inawaka kuleti ya soda enu gambe akitwara kugumunya base na wera gumeka kakaga nali akwe kumemeka kitegeza namugambe boraba si ayenga ali serious omwera kugumu kitundu atego nikwera kugumu 3 si ayo akoma kwa serious agenda kugumunya onimwera kugumu 2 esi aya belenga buli wiki aja wiki eri nadamu naja wiki eri bamwere ku mitwalo 2 Aluisa business. Tali mu class. Chechola nabagaye bawandi receipts za muzitambula. Bana ba taking records za CIs. Basubula. Aro banga mu district coordinator yazze wanu nasubula bya mparo mukaga. District coordinator. Aina LCs rukaga mwana asibude emikebe mukaga. Kitegeza buri LC agenda kugitorera mwaka ki akajiko. Tugenda kutwala na advert 40 products zintegeza tins ntegeza kinu gaba kinu ntegeza kirwa ekikebe obo tuze emikebe meka 200 meka buli mukebe nokusingaza kwa nuso komero tegera gamba kankitegere gwotwara guno omukebe kukakaga je tuli ole omwana agutambuza ogumwera kasanvu gwolya kolumeka omwana ali akomeka 13 kanyaga tu abana agenda kufuna nnyo kibatawanyo obwongo kati kamba tabukire nzemba singa sente n'omunanyiga naye ateze omukebe guno ndiyako 2 siringi 200 shilingi tumanyize afuna kwa kitono yabeera omugaga nnyo okusinga afuna nnyo kuba atunda bingi katubale CI tukumwera kumeka olina mwera kumeka CI ali akomeka oli ali akomeka good atugenze musege onu CI rumukebe bwali akoro 10 burunako akola emitwalo emeka 24 time Saturdays mubare ebine ebintu eno kuba nozuka sawa 8 gwekiro bwobanga olina omukazi omuleka mu kisenge n'ofuluma awero bamudiri obanga enyumba nfunda fuluma awero ku lubaraza otakula omutwe nibongo oyebaka oyingira buli sawa 5 noyebaka n'ofuluta nozuka saa 8 nofuka nodamu buliri noyebika nozuka nomala bana basalamu nasala ko mukawo no basaba saa 11 ate nadamu na 12 nakola ki nayebaka nozuka saa meka kine ekyo togenda kukitegera nze emirundi emingi sisula waka nsula ku factory nga ntudde emirundi emingi nkolaki bwe nsula waka bwe bunye baka ninfuluuta naye nakuzimba nga sisuza waka ntuula saa 8 gw'ekiro usanga kyali mu bunyunga ngutegeera twakikanu omusajja kyazze kitya akamya kanuze emyezi 6 nekazaala akaana kamu ate omulala yabadde yakakagula nga tanakatuusa waka nekazaala obwana 8 mu kaveera sala awo gama mufunye milioni zimeka ani azifunye gamba good CI tugenze ku computer elese waka ayingenda kuzza wayagala amagoba maki abangi computer elese waka buli mukeba afuna kwa 10 meka 3 good gamba 13 natunda mukeba meka
Mukebe gumu mu lunaku maybe. Emikaya mukaaga. 10 times mukaaga. Gumu kanaana. Times Saturdays. Mitwalo 5 zokka. Owa millions 7 n'emitwalo 5 oyagala wuwa. Siyayi. Afunye 13 ayina meka? 540. Afunye 10 abeera n'emeka? Milioni 7.2. Gamba si ayo ayina okuregisteringa ba community health workers. Mushegere kitegeeza buli community health workers asule mitwalo emeka? Si mukaaga? Meka? Mukaaga kitundu. Omanyi bano abaana bagenda aweera okukola babajjako n'emiliyoni ya sente ate ne bagifuna, ate ne basimba ne layini ne bazibalyako n'addamu nalonda n'endala ate zirabika tebazifuna, bazifuna. Baana abatunda embuzi ku kyalo abazadde baabwe ng'omwana afuna omulimu ate guno weeguli mashwadi. Kitegeeza si gamba buli mwana oyo kati tukusaliddeko asasule emitwalo emeka? Gamba genda obalukurutinge kati bagamba oyo yenna ayagala kukulembera ekyalo kyamukita ekyalo kyogeri ekyo kimu yimena mu kyalo kyonna ogamba omwana yamala senior 4 senior 6 oba muzeeyi amanyi kuwandiika eyali mu VHT wati bayita batyawo oyo mugambe nyagala omuntu ongenda kuba omulimu gwa LCA oyogeza obuvunaanyizibwa oyogeza obuyinza olina okubeera nga olina authoritative tongue ng'oyogeza obuzi mwagala oyo noyimirira ku kyalo n'oyita bulungi oyita mu buyisi totambula na ddagala bagenda kukusekerera nnyo. Omugego sooka n'oleka eddagala awali n'ogolera ku kooti n'oyita ku kyalo nogamba okukyalo ky'abantu kyamaani oli otya kyamaani omubuuliriza wala mu distance nategeera oyo omugaga nogamba kyamaani bakwekakira obeerako n'omwana akwata ku nsawo akwatira ku nsawo ensawo olunaku lulamba gikwatire ku mezi olunaku lulamba ensawo yange anaina ensawo sagala kanyagala ensawo bateeka ku mugongo good omufunayo katiibu ka 5. Otegeera emali erumu eruko amagoba gameka? Ya mitwalo 5 kati wekwatira ibaaga ate ino kuba ali smart kama tutambula katuyise ku kyalo tugenda muwanga eddagala liwonya omugongo olubuto abalina sikosere kabotongo ensuku yakukwata ekiro tuyogere ebyo bizinesi ekuleme bagenda kulanga bano babadde batunda eddagala erya bulijjo. Si community investor kuva naye community investor mukulu kintu atayina amukwatira baaga mugobe investor tayina mukwatira ki gama tugeze wa chairman bw'oba oyagala gagawa otegeera mukulu kintu balina abantu ekibalo oba omaze kutegeera bwenyogera n'ekyama nimusabayo abaana 3 abagenda kusasula emitwalo 5 mbawo omulimu ku kyalo abo abaana bagenda kukola ki bagenda kulabirira omyo tomutandikira kutunda eddagala omugambo ng'ekitongole kyazze ekyobadde owulira ku radio ekyobadde owulira ku TV yenza ambasada waakyo kati otoyogera CI tubagenda kubitegeera gwa ambasada waaki kulaba na walimu oluzungu ogamba yenza representative waakyo representative gamba ku kyalo olina owabaaga ogamba kyamaana ebintu bino ekitongole kino kyowulira ku radio nobanga takiwulirangako olina okumugamba kyokola otya olina okumugamba kyowulira ne ku TV olina okwogera ebigambo meka ekitongole kino kyobadde otera kuwulira ku radio ne ku TV nze akikiikirira mu Gombolweno olina okwogera erinnya ly'Egombolwa yenza akikiikirira yogamba abantu balina emikisa bandonze okukiikirira ekitongole ekyo kuva waggulu eri mu kitongole tali kusaba mpapira
naye ogenda oyimba eddagala awo omanye bagenda kukusaba empapira. Gyetuli nagamba chairman mu kyalo kino njagala omufune omwana w'obuvunaanyizibwa eyamala P7 eyamala senior 4 woolaba ng'omwesiga tugenda kukola naye bizinesi etya ekitongole kiri nakaloke kiwa baagala obumyu 10,000 buli lunaku ate omanye ekyalo kyo kino kyekisingayo okubeera n'emmere y'obumyu omusomedde bizinesi okitegete kumbe oyagala ani olina okuyita enu wonna ate n'omugamba bw'olira chairman bw'alikuwa akatebe ogamba situula nyina ngenda walala naye bw'alikuwa akatebe n'osooka n'otuula n'ogamba chairman kandeeta omugambo bw'olugenda mu gurupu abagenda mu gurupu waba wakayingira mu gurupu bwoti olina okubategeeza ogenda mu gurupu endala ogenda kulaba ku attention n'oyogera essaawa endalezi n'ogamba ngenda gyetuli gamba chairman ogenda kola nga akola mugati bw'abanga alina banabeera n'omuggo owoofu mu kyalo atanga kuwandiika ku ttaka ogamba kimwana gwe otegeera bw'alikola bw'ati omutwe ogamba kikiwe chairman mu lunaku alina obuyinza okuleetera abaana banna nga balina emitwalo 5 kasita chairman bamulonda buli kyayogera 50% bamukkiririzaamu ate kyokubiri nekyotunda nekyolanga kitegerekebwa kyetunda. Halo n'omugamba omwana oyo twagala ayigiriza abantu okulima rosemary okulunda obumyu naye ate ng'abeera wano ku kyalo katugamba mumpale kasoda obadde omunyumiza tona kumuwa kukyanywa kyamanalo so kalyweko tugamba omulondo rosemary omujanja tubukola muki mukantu ako naye twetaaga omwana agenda kukiikirira kulaba rosemary yaffe etambula etya obumyu bwaffe babulawo batya motoka bwereeta ebintu twetaaga agenda kukulembera gurupu agamba naye kubanga abantu bali ebintu by'obwereere gavumenti ya Museveni zenga ebigaba nibyonooneka baba abantu emiyembe bakikweka mu nyumba n'efiiriza n'abantu abalala kati twetaaga afaayo asobola kuwayo emitwalo emeka n'akafaananya enkeera nsooke muleetere ebintu atandika okukola enkeera tugamba tekyeyamaani muzize nga bwakyamaani buli kintu kyonna kigenda kutambula muno ngenda kwako pasenti osagede tugamba buli wiiki ngenda kuleetera akawunga toyogera ogamba ngenda kuleetera akaki noga omwakiremu oba ekikopo kimu omuwadde akawunga oyo omwana gamba oyo omwana ogenda kumutwalira Kiria plus Heritage musente z'ebitwalo emeka omutwalira energy drink Heritage mubale sente ezirimu mukanaana omwana alyako 10 meka chairman olina okubulaga oyo omwana agenda kubeera ku musala gwa mitwalo ameka 2 naye omulembe guno nga bw'omanyi tusooka tumuwa ekyokukola nitulaba nga omusala agenda gusobola kumba omwana w'omusala olunaku omwana bw'alitambuza ebintu ku makya n'akawungeezi n'akomawo n'emitwalo eki nga ze n'aziteeka mu kaleega ayerabira omusaala mayindi ziva ku musaala n'afokasinga kuzayingiza buli lunaku bw'oliba oyagala gagawala olina okuyiga kukozesa obudde bw'abantu abalala essaawa y'ekyeki neeba nga erimu abantu 10 abakukolera ogenda gatta 10 za ssaawa z'abali osanga nga olunaku olumu nnaku 6 mu maaso kyekinsiiza abalala nomunanyiga kati obuduuka bwonna obuli eno wamwe bwonna kati musinga na bwadwei olwedde kati wano wokka tulina aba CIs wameka 27 n'abalasa bamanyi ali mu kukanywa eryo edduuka lyogulako ebintu buli lunaku gwe kikyotundayo kati tusawo Uganda yekireese bw'omala okulima rosemary netumukola mu soda netumukolamu amajaani akawunga netuguza ow'edduuka tumuggyako sente nezijjako autugulowa so basabana banyamu mwena batulaba ku TV yaffe Nungi Soul TV ne ku YouTube page yaffe no ku Facebook page twebaza mukama leero tubadde n'aba CIs aba Bukisu nga tumukobalira ekibalo abeegatise ku kirabu
ya 12 million and above kira twebaza mukama ekintu bakitegedde ekintu bakyagadde abatandisa amaduuka abagenda kukunga abantu abagenda kulima rosemary n'abagenda kulunda obumyu buli district yonna kino kyolaba wano olina okuba olina olujja lwolaba ng'abamamotoka balina yebapakinga abapiki balina yebapakinga ng'olina ofiisi enyirira yolaba ofiisi alimu ebisenge ebikola nga sito olina woyigiriza abantu okulunda obunyunga bwolaba olina nasalebet n'abantu baba nga bazze osobola okuteeka tenti n'okola emikolo oba ng'otwetaaze abeekuleta Mbale mwenna Bukisu region tusangibwa Nakaloke opposite n'omuzikiti gw'okunaja muze office za South Uganda Kumi Road ate bantu baffe bonna b'ekyengera budo tumwerabira ba CIC buli w'omukaaga saawa mukaaga tuli ku factory yaffe mujje mu musomo twongere okubawangula twongere okubayigiriza otegere ng'osobola kutambulira mu bulamu bweyagaza ng'oli wano mu Uganda bwewa obwavu bukuluma buloke ku South Uganda yuko okukola ne South Uganda nga tudiringa mu herbs and spices South Uganda leo